kati mwe ba in-laws nsonyiwa in-law wawa akaba muri mu limelight lwaki ate wabalala byagota nate kati nga you're very good abyagota nabyo toyita mu ngero kikubewo totya kikubewo no twali alina kutwala mu basement bwe kikubewo the way you're grooming, the way you're talking about family, I'm like, oba wachi ate side zeri. Bonna bwe bali. Ate eri waliwo omwe yavaayo. Nalagawa. Waliwo omwe yagenda. Wa. Gampe. Olaba mukali okuyamba nga sibimanyi. Ne wamuganda. Nalagawa. Ati ne baawukana. How? Like in-laws, temusisinkana for family good. Bina baby oyise wala kikubewo gwe totya. At how do we handle in-laws, Kale? In-laws? Yes. Buta crossing a line. Nti in-law wange yono ntiye tunyimya tukola bwe tuti period. Muwe ekitiibwa kye sireeta this thing of senga w'abaana va mu ntebe ntuule nedda ntebe z'oli zaawaka yafumbira oli kati omanyi bwe mbadde njogera ku muganda wa Miki but olabika obadde oyagala n'erangi ogera erinnya nti akoze ekyo Miki wine abadde ki mukyala we abadde ekyo mukyala we omanyize mulimu ebintu byemumpanga sibimanyi kale ogere nawe bireke ebisumulula nteredde abadde Pauline yakazaala bagamba yali yafumbirwa mulala mukyala we anti era omukyala abeera mukyala ng'ali mu maka ge wali bw'aba yagavuddemu abeera maama w'abaana maama w'abaana era gy'ali maama w'abaana nedda omukyala gy'ali bamuyita Pauline mukyala we gy'ali eka and that respect deserving. That's yes. why you cannot take it away. She's welcome at home. Everyone has to move on. Never put things of yayawukanye nono nakola bwati tetulina kubuuzaganya tulina kukola ki. There's nothing tewali na kipya. There's nothing new. Yes. And I think the whole thing starts with the two. No. Bateesa ki baagala ki kubanga ffe tumanyi mu nsi okwawukana kuba kuyomba tubatuuza mbuki bwe bagamba mbuno bateesa babateesezza kati gwe lwaki ogamba tubatuuze tubagambe kino temukisalawo ekigeza ffe twetumiikiriza kigeza nze neetumiikiriza nnyo nga nze so nina okuleka bafuna obutakkaanya mbaleke bo baleke kati bafuna obutakkaanya abooluganda obaleka tuula ne mwogera tewali atawabulwa mu nsi muno ebituufu tebabibagamba mmwe mulina omukwano mmwe mulina omukwano mmwe kamera wano mulina omukwano nga sinnayo kya tekuli nga sinnayo kya era wenjokyezaawo sikyakola nze losi mu laavu nafuna gwe magoba laavu yono magoba kanewane kanepanke nafuna gwe magoba laavu yono magoba sikyakola nze losi mu laavu nafuna gwe magoba laavu yono magoba kanewane kanepanke nafuna gwe magoba laavu yono magoba. Banafu abagobera programs za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Ffe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea
abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo okukendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Bagamba mbuno mu lockdown mwali mwagala basayidiki babayambe nga kisusse. Tetulina we twali twagadde. Tewaliyo. Tewali. Tumalako. Welcome to Love Life. Thank you. Irene Kayembe. Thank you. Simulako ng'ayambala makeup. Oyambala makeup? Makeup simwagala by the way. Ne ku video bankaka ne ku photoshoot bankaka. Simwagala. Naye ate nga ababikola banyumira. But okutuulaawo time eyo akasige basanga kalamba ne bakasalako ne bakacopola bagamba bashapinga ogenda okutunula mudabirwamu nga bakajjeeko kati wootira omukazi n'asalako akasiga ate n'ateekako penso aye ne bateekako simanya buno obuntu wano wansi kati why don't you like me nze mbeera ndabanga abanfudde omuntu omulala like omanyi tunoonya obulungi which is okay nenze lwakuba bimalako emirembe olugoye ne lwonooneka wano obeera mu ku so you like comfort. I'm more of a tomboy kuba nakula nnyo n'abalenzi so era n'ennyambala yange ogiraba bw'onoonyeeko ebiteeteeyo oyinza obutafunayo kujjako ebinaagenda mu basezaala te sezaala wange chali wange nyambala empale yange nga bwendi freestyle. I love that. Then how do you keep your skin? Tewali mazzi just kunaaba bwenti. But the water is good. Waliwo eyanvuma. Irene oli bubi. Okyanaaba nnyo kwayoza. Ne mugamba nkyanaaba sirina bizibu. Nkozesa white star. White star nze nkozesa wa blue nali nkozesa mu face naye kye nalaba yes ayamba najjamu fat naye ate ogenda okulaba akasaasa nga tewali kantu ng'otandika okubeera ng'omera nga wrinklinga gundi kasita obeera ng'omukozesa n'amazzi agookya ekyaleeta warm water. Yes, that's what I discovered. But it's okay. Yeah, I'm fine. That's how I'm using it. But do you know, I was telling Dodo, Dodo yenga ngamubulira, you're so humble, you take yourself. That's me. I live a freestyle and njagala nnyo okubeera real. Era bye njogera togenda kunsanga nti nkyusizaamu. Because like you sing beautifully, then also with your family, people would expect you to be out there and, you know, naye munange for you. Abantu bonna betulaba abasinga beefuula kye batali. Ate mu music industry kiri waasi. I know. Kubanga oli ayimirira ne ku mmotoka ne bamukuba ebifaananyi n'afulumya eyo mmotoka yange. Yes. N'ayimirira ku nnyumba. Naye bw'obeera real, life becomes easy because tobeera ku pressure ey'okugamba nti anandaba atya yandaba luli nga nvuga. So osobola n'ogenda ne mu katale? Singenda mu katale. Sirina buzibu. Mbeera ku street nze ndi marketeer. So if we are launching a product nga yetaga street
I go there. I go shop to shop. Ngantunda sabuni. So it's not like notuka mu dduuka kasitoma nagamba nanga Irene ngazanyise nongamba bannange nsanyuse onongulako sabuni oba butto oba kiki. Because I remember there was a time when I was hosting her. She came out of her Prado. I think that she had people like doing a... Oh no! And she walked in, but now okumutegeera nga tukkiride. Then I was like, hey, this girl. This woman. Mu buwala navaayo. No, but another woman. Because so tell me, obadde married for 25 years. I'm about to make 25. Was yes. Nafumbirwa mangu, nasoma mangu. Kubanga bba wange twesinkana campus. So you mean ku campus osobola ngenda okumaliriza ne graduatinga ne olubuto. Ne nyingirirawo obufumbo. How has it been? How's the journey like? Good. This okay. Very good. I don't regret anything. For us, we really are thinking, should we know? There is this saying, we fear what we don't know. That is true. Yeah, ate kati olaba omuntu akuteekako fear eyiye. Nojja nagamba nze omusajja yankuba emiggo, abasajja bakuba. Eyo fear eyingira mu ggwe. Eyiye. Neyingira mu ggwe gugenda kiki oyagala. Go after what you want. Do things that can make you be there where you want to be. Simple. Temuli Messiah. Yes, I'm going to make 25. So how did you, because most people the first 2 years they keep clashing. But they give it like 2 to 3 or kweyiga because mulache mubeera mwenna. I think ne mu kweyiga tukkiriziganya nti tetwenkanankana. Yes. Era omwami we abakusingako waggulu wadde tukoze ffenna tusomye ffenna, so I know him, he knows me. So it's always good to get married to somebody or nga mwemanyi nga mwasoma mwenna ne bwe mba temwasoma nga muli ku kyalo kyekimu ne bwe mba nga temwasoma mwenna. There is nothing that is easy on earth. Teriyo kyangu. Okufumba emmere kyangu, okufumba caayi kyangu, teri kyangu kubanga era olina okikolerera okituukako wadde kitono kyokola okufumba ekyo. Teri kyangu singa byali bizibu nnyo 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 singa baatuzaala. Singa tebaatuzaala. So at 23 years old, my kid is 23, the firstborn is going to make 23. Yamaze campus. 25, she's making 25. Ono mukyala si muwala. Nze ndi mukyala sikyali muwala. Naye wazaala nga oli young. That's why so that is the trick. Kuzaala ne baggwayo. 8 shu. Bana 8. Ate singa nalina omukisa nalibadde nzaala na 10 oba 12. Nkutidde. Olwomba nagenda kukola ki? Wow! So, nga bwemaliriza okuzaala ng'ogenda mu gym. Omuwala last born, she's 6 years. Yes. Omulenzi omuwala kwadda. Bwe bulingamu obuto. Tonzi sala level. Kati mukuzaala ndimmo. Very fertile 99.9%. It's not that. Kyotegeeza bwe yabeera fertile azaala nga nze oba abeera azaala buli mwaka. Not true. It isn't. Depends, but it depends when you want. But I'm just confused how you bounce back. Maybe you're blessed. I want to nali mutono nnyo 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 ku campus. Nenfuna olubuto nenkola nogeja hips nezijja nnyo oba zaavaawa. Nosala weight. It's working out, eating well or eating right at the right time. Tewali kirala.
you would, if it was I was 97 kgs. wow. Kamaze okuzaala last born wange. Kale ulira aba tuli mu 100 neno nze bagamba buwanvu. Your height is okay. Yes. Buwanvu bwongerako naye ekirala since ate kati olina banaye bringing up twagala omuzadde ali eyo bw'obeera n'abaana first tell me njagala kali aka 20 nkyawunze Towunga. you missed the youthful life. Do you regret? I don't regret anything because by youth bye bayitamu mbiraba. Because eyali badde nga youth age yange nali nkola. I was working. So ate bw'obeera mu youth age ng'okola oba nga weeyiiya, it's better than sitting at home. Ebintu bye saakola nnyo okugenda mu ndongo mu kiraabu kukola ki, but I don't regret anything. You don't regret. Then ekirala kyembale njagala, when is the right time to get married? Lwaki ndiza gye tweyongerayo abantu balabika. The right time comes to that person w'ayaba yagalidde. Tosobola gamba nti right time yange yeeno. Right, tewali na right age. Ndaba I don't think postinga there's ofumbirwa ddi. Tebabalumya mutwe. Tebabalumya mutwe. Gwe si yenze, ono si yenze. Buli omu alina kyayagala. This world is open. It's like buffet. Gwe kyoyagala kyokola ki. So tosobola kugamba lwaki tozaala. Gwe zaala. Gwe lwaki tofumbirwa, gwe yafumbirwa beera gye wafumbirwa. Tobeera mu bantu. Did you get married for love or you got married because you had conceived? Because abantu basinga balowooza obufumbo ye mwana. Obufumbo si ye mwana, singa buli alina omwana ali mu maka ga musajja. Nibye. Obufumbo si mwana. Waliwo yayimba obufumbo ye mwana kankuzaalire nange owange ne bw'oliba ng'ozaaye. Okuzaawa obufumbo abakyala abamu bali single mothers nga abaana gye bali. It's not like either balemererwa or maybe the man didn't do the rightful thing or keeping omukyala oyo. It's not always one side nti abakyala ffe tulina okukola. N'omwami alina playing a role. If you're a team, nvudde ewaffe naawe n'ova ewammwe. We become a team of two people. We want to have other partners be baana baffe. Yes. So you play the role well. Togamba yes fa abakyala nze nga nze omukyala omuganda nga bwe nakuzibwa ne bye nakulandaba ebyenkanankana n'ebisiki ezenkanankana n'ebisiki tezaaka era bw'oba okuma omuliro enku zonna tezibeera ku levo y'emu ndooza tebakimanyi obukwososayo obutono n'otugerako ebinene n'okola bwoti. So always fe Africans abakyala we should not use it like abaami to suppressing, but we a little bit go down okuba nti tayingira n'oyomba nga bwe kiri mu Bible. Kubanga ayinza n'okutuuka negamba nti gundi n'ogamba omwami wo nga tonayoza siwaani ate ng'ebyo tolina bimugamba oba kitegeera. Waliwo yenewunyisiza kati yalina okwerowooleza. naye the moment when you're overwhelmed atira ofumba omwana akaaba. So can't I just tell my man in a friend if or you don't even need to tell the man. Omuntu ali reasonable, omuntu akwagala tosobola kuyira mwana nga akaaba wali munnayoza bintu n'oyita mukyala asitula omwana. That must mean to be that ego. Eyo ego yebatawaanya. So that means I'm not supposed to say it as a woman. Kwanga gamba otanso kunjoga. Nyiza no gamba mukwano nsaba kunyambako ku mwana oyo. Ate togamba gundi omwana tomulira nga akaaba. Amuyambako si wowe. Wammwe. Let us be polite. Just the approach. Attitude matters because ekisookera ddala omanya omwami wo gwe wafumbirwa. Waliwo oli nga tojja muleetako lukwano honey baby. Ate bagamba if you cannot change someone's behaviors, bear with them. If you cannot resist a rape, lie down and enjoy. So Irene. No, but those are facts. Yes, it's because true. At the end of the day, it is more of teamwork.
gwe bweyagala olekere mukyala we yekka naye azitowererwa naye muntu Pakatologa yakubye atukola ne KFM. Wali yakubye kushona kama I'm 28 years ago kupigina mbufunga. But ndekala munyambe ko these days mtu sibiteke. What is the role of a woman mu kufumba and what is the role of a man? Abakubye abamu bonaona bamugambye bo ate bawande bawayeyima. What you do just get money. I think marriage is not built on money. Bamugambye get money. Abazirina obufumbo buliwa. Abazirina obufumbo buliwa. Ate nga balina nnyingi balina nnyingi nnyo. Olaba omukyala ng'ali waka ssente we ziri nnyingi nnyo. Teri bufumbo. Obufumbo kukkiriziganya. Ate obufumbo kwe kukkiriza nti leero tuli basanyufu enkya tujja kyankalanamu tuddewo. Not expecting bed of roses all that time. Not. Where do you find that? Zimala ne zikala era. But what can keep you moving is to understand partner aina weaknesses na olina aina strength na ozirina. How do we combine? Yes. Tebabalimba. To me it works naye to some extent because okay fa bavudde wala nga tuli bana abaami baffe twogere ki kati kyovolaba omusajja asobola n'okuba nga wamusanze ne ssente ze n'omugamba ekyo nagaa tojja kumpeera magezi mu ssente zange tokitegedde omukyala ne bwona okwata omwami n'omuteeka mu nnyumba bbangalo akkubiramu Waliwo ne yagambye mbu oli yagenze badde HSCent and they're still talking about Saint. But they were celebrating anniversary and it was the following day. Then a day before namugamba badde ayagala ku Saint. Akimanyi omukazi ayina omukazi yaganye n'agaana omuwa ssente namugamba ogenda zikozesa ki omwami omukyala ng'abuuza omwami anti lwakuba nina yamugamba empale ku ssente namugamba ogenda zikozesa ki tageza nera munaye bali mu lusirika tageza naye kyeneebuuza ffe nga bwe tuba tufuna ssente tugamba zanviiri gwe oba onza muŋŋamba mpayo ku ssente eryo fugabbi ku ssente zange ne bw'oba osaba omwami wo nsabayo ku ssente ti nze omwami wange tasobola kumbuuza nti ezaaki nedda kubanga kati okay omukyala kyo kiri wuyadde omwami kale naye n'omwami oyo atulekemu tekigatta omwami kati tunasanga bafukamidde wansi tusaba ku ssente abaami bagende bakole bwe banaakola nga tebabawasa bajja kubeera abaami abajjuliridde bwe bataakole mbalaba bangi babawasa mu bayimbi ate kyasusse mbu mbiwulira so at the end of obuvubuka at the end of the day yes we want money but how do we make it how do we get it ate fe abakyala tulina enkizo nti omwami omugagga tekiwali buzibu nti omukyala yafumbiddwa mugagga naye omuvubuka omuto kale tetuganye.com naye katono wakiwe kola wewale omukyala okuteeka wansi because waliwo ne gwendalabye yagambye nti bw'ofumbirwa in fact yalina nti senga nantuma yatubulira bw'ofumbirwa omusajja nga mukuluko kuggwe kati yeeyo stage abeera yagiyitako okubeera nga akulaga guli obufumbo tebabusomesa buli omu bwange buli omu abuyitamu bubwe ojja funa omukulu ng'alina obuyisa bubwe bubi nnyo ofune muvubuka munno mwetwaze so I don't think there is tewali kitabo kumakyo tewali formula kumakyo okola bwoti n'okola bwoti n'okola bwoti singa byali bwe bityo singa buli muntu ali mu maka afumba. So what are the bridal showers for them? I think it's more of okukopinga ebyo bye tulaba abazungu bye bakola ebitrending ebintu ebitrendinga nalabye simanya kwanjula shower because initially fe tulina basenga be batu initiating into the marriage na kubuulirira nakola atya naye ogambe tebabusomesa
like there is this thing of ng'omwana bw'anakeera ku makya n'agamba njagala kukola kino tokimugaana mu advising mu ekyo kyayagala omuwabule okole bwoti kubanga kyakusabye tolina garanti yakyo nti tekijja kukola. Mwana nagamba njagala genda kuyinga nnanga n'omugamba togeza music nze muwulirako bizibu byereere. No, sit him down mwogere. Nze abaana bange bonna bakyali bange. Mulabo batekane mu music industry. Nze abaana bange bebakuba ebyuma nga nnyimba. Ate neewuunyisa. N'obayingiza mu music industry ng'ate bagamba music industry abayimbi bonna basinga bagamba mbu music industry bana ekiri muli. Kyengambye we fear what we don't know. But at the end of the day, what do we want? What do I want? That one thing I want. I want my kids to be free with me. Bangambe mami njagala music, tukube music. There is nothing that makes me happy ku performing ku stage nga ndina abaana. Wow. Era bwe nkola ensobi oba tuli mu rehearsals nedda mami awo okozeemu ensobi. Lekala kubalanga muli mulya. One day olukola concert ne batandika okube. Genda ku social media zonna kwebali nga nkola nabo. Bade silowooza nti nkola n'abaana bange. So ayagala kubeera okuyimbi omugamba omwa pros ne cons namugamba challenges zino ne good zino so nimulekede decision. Ate era mugamba ekintu kimu teri kyangu ku nsi. Ne bw'oba oyagala okifuna kikolerere. So what do you say to mukuyimba atmanyika? Jeziri. So segeza kyogambye mbuno tujajingire no tetukiri. Jeziri. Sawagamba teri sente mukuyimba. Era omuntu yenna bw'ajja n'akugamba teri sente mu kuyimba. Nze nkola okwanjula ne bandi n'enkola embaga ne bandi ebbala nagivaamu kubanga ndina baana. Kati okay, mulimu ki ogusobola okukuwa olunaku ng'omaze n'ogamba nti nteresa akakadde. Abayimbi balinya ku stage nayimbira obukadde 10 nga yimba ennyimba mmeka? 2. Kale bwe muba temuli ssente mu buyimbi babuveemu. Lwaki mwebali? Lwaki mwebali? Mwebali kubanga balina kye bafuna era ekyabatwalayo. Kati ono atafunamu ye consistency ate n'ekirala buli muntu alina obudde bwe. Togenda fubutuka eri Irene ogambe nti wenkana ba artist abasookayo Irene Rema, Irene Nambiru, ba Juliana bani. No, let us be realistic. Who is Irene? Irene asobola kuba mpaka kweno level. Irene akola kino period. Nebo wewe wanika ojja kuteekayo ne shows z'onoofunayo abantu 3. oli yatugaye mbunombu mbusho bwekusala eringa obutwa bwomize ne bukkirira mpola nga butta mpola. Kati lwaki ŋŋendeeyo obutwa bwonzita? Butwa bwonzita. Music wamuyingira nga teri akutumye. Mukolere ku peesiyo. Enjoy. Nze wenda am enjoying. Kati waliwo oluyimba lwolupya lwagenze n'oyimba omuntu osobola okubeera nga omwewaanisa. Sikyakola nze loosi Yes. Kati walaavu nafuna gwe magoba neera nkwewaanisa oba nkwewaanisa twewaane kanepange nafuna gwe magoba. Kati okwewaana kuno ennaku zino buli omu avayo ku social media bambi neyeewaana just to show how marriage is good. Abantu nga babeera banyiivu. Is it okay omuntu okuvaayo n'olaga abalala neweewaana nga bwe watugambye mu luye? Anti kati ekizibu ekiriwo mu nsi muno social media etuwa buli kalakita y'omuntu ate yatuwa omukisa tekuliko permission tekuliko interview airinga out our thinking. Nti twerabira nti ekirowoozo ekyange ngenda kifulumya. Irene oyimbye bubi nze kyempulidde kati oli n'amubuukira okola bwoti gweoyinza okulowooza kyoyogedde kyekituufu naye nga n'olinayo amanyi kyayogedde kyekituufu. So totunuulira bantu bakuvumye nnyo ate n'abakuvuma nabo londamu
oba bakugamba ebigambo nga biri negative nabyo olondamu because criticisms ze zimu ezituyamba okumanya ensobi zaffe we zikola ki. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Weziva lwakuba mulimu abavuma era nabo kiringa bonogamba omwana ng'akuze mama waawe mula oba taata waawe mula olinga kino olinga ki kati wegenda ku social media it is normal, it is like eating matoke. I know. So babe omwewanise. It is okay, it is very fine. That is you want to express how happy you are. Yes. Kati Tukuba omusajja kale mutye ate ekyokubiri I think fe abayimbi tugezaako nnyo omuntu ayinza n'okuba nga ayimbye oluyimba nga yamaze kulaba either a couple oba omuntu omulala n'alowooza ku kikyayimba exactly nafuna idea, you build up the concept ne mutuula ne you write about it and then you go and voice. Yes. Because now Is your whole family like entirely like musical? Chili inborn, like it runs in the family. Which is the family? Like eyamwami Kayembe gye nafumbirwa Gyewasookerera ewaffe gye banzaala Bobby Wine. kyusaamu Okay. balina ke bamuyitanga Cha. togeza Okay. mwenda si ffenna tuli batono nnyo ku baana tatange yazaala abaana batono. mulimu chairman pozi chairman Tata waffe yagezaako okuzaala batono tulimu 3. Beba batono. Kati 3 tuli 7 abali mu music industry. Tuli 7 abali mu music industry. wamasi sekanze nkaba That is good. Lwaki okaaba? 3 Muli 3 Toka nagamba batono. batono. Enze nagambye singa saakozesebwa nga nvudde Makerere naali badde n'abaana bangi. Olaba nze n'omulala ongambye nepiranga. nengamba Totya. wow. So out of all that number, like the little number or anything I've told you, tulimu 7 abali mu music industry. Kati 7 is very little. ekitegeeza mwe baganda bamabala betyamanyi Bangi nnyo. nga baddala mumanyi muyinza ogaba mama muto taata muto Baddala omwami mu JW Centamo eyeebase Kanoni Gomba Wasinda. Era nze I'm so proud of my father because yatuzaala bangi n'atusomesa n'atuyigiriza tewali gwatasomesa. ekitegeeza omuntu osobola okusomesa abaana n'obalabira lwaki abantu abenaku zo abantu bavudde mu bwasire queen ne bagenda mu siro oba king oba biki kugamba abasajja tebakyalina that thing of omwana aba alina okufuna obuvunaanyizibwa bw'omwana. oba kiki somebody said lwakuba tubatega embuto muno tuzaala omwana nga tamwagala ku mutima. Omanyi olubuto tebalunywa bunywi. Ogenda n'ofuna ekikopo n'onywa. Lwaki wakola ekireeta olubuto? Nagenda lunywa naye Lwaki wagoyinga into lwaki wagenda n'okola ekyo ekireeta olubuto bw'oba wali tolwagala n'ogamba omukyala yakutega olubuto. Omanyi bulungi nnyo olubuto engeri tebalufuna n'ogenda n'okolera ddala ekyo ekireeta olubuto n'omala n'ogamba omukyala yakusibye omwana. It doesn't add up. Yeah, it does not make sense. Oli mutuufu. I think oba n'ekirala kubeera nga balaba nga gye baakulira nga maybe ne famire zaabwe bazaasuula ng'ovunaanyizibwa. Omanyi n'abaana batandikira kukoppa. N'amalala gayitiridde mu bavubuka. Nti amalala gayitira mu bavubuka olw'ensonga. I'm sorry to say. Nasanga omuvubuka 18 ayagala omukazi wa 30 or 40. Mukazi n'afuna olubuto ate gwe 18 n'ogamba owulira ensonyi kubanga wazadde mwoli. Yes.
But it doesn't. It doesn't. It You're doesn't. right, it doesn't. Now, how does one raise, because now you've gone through all these stages, an adolescent? Omuzadde ali eyo olowooza yandikoza atya? Ekisookera ddala, be open to your child. Nze mutabani wange bwe yagendanga ku ssomero nga mugamba ne bw'oba okoze ekintu eky'obusiru ekyenkanawa kuba akasimu tujje tukutaase, kubanga omwana kasita ategeera nti toli ku sayidi ye, bw'anaakola ekibi agenda kulimba, ajja kuzzaako ekibi kisobola okukavaringa ekibi ekirala, azzeeko ekibi kimala okukavaringa ekibi ekirala. Kati be open to them. Ate balage, because the world has changed. Omwana abeera ku ssimu nalaba kyayagala. Kati gwe bw'ogamba tajja kukwata ssimu because omuprotectinga, ekyo nakyo kimuleetera okwagala okukola n'ekisingawo obubi. So I think to me ye neyebbirira. Nze to me tusetinga bye twagala ewaka. Ojja kola dreads ng'otuuse mu class weight. Ojja kola bwoti ng'otuuse mu P7. Ojja kwata essimu ng'oli bwoti. Era bonna bakimanyi ewaka. Yes. Era bw'afuna ekizibu ajja. So that means every home should have principles. I think not every home should have, but there is a way. Buli waka wosanga ng'omwana akola ki? Bamukuzizza. Tewali. Nze all my kids bamanyi ofumba, bamanyi okuwaata. Noah 6 years. Owa 6 years akeera ku makya n'agenda n'abafumba ne ba aunt. Owo campus afumba every Sunday, tewali aunt ayingira kiyongo. They are the ones to prepare. Gwe kyalako ewaffe ku Sunday. Era buli muntu amanyi Moses akola ne Munir, Mosheni akola ne Gondi. Sunday. Ne bamanya. Naffe be baatukuza. Feka buli mulenzi amanyi okuwaata, amanyi okugoya akawunga. If you want you want ebintu omwana w'engeri gy'aba abikolamu, gw'olina okusooka obbikola. Be the role model to your kids. Because now also your parents bali role model to you people. Yes. We were many. There was no things of onotanzaala, onanzaala. Mirembe, gende wasina gy'ogenda osula. Togamba ate maama yabadde angambye kukola kino, nedda. Ng'ogenda. What's the best way to discipline kids these days? Anti nze ekizibu bw'ombuuza ekyo n'okusinziira abantu kye bakola. Nalabika yakuba. Nze ekisooka nkuba. Sikubisa siripa. Ndwawo okuba naye bwe nkuba okitegeera. Government ate kati ereeta school fees. Singa ba gavumenti baali badde batusasulira amalwaliro ne batusasulira medical bills ebyo byonna byonna ne batutwala ku masomero ago ge tulina okufunamu. Even if we get basic knowledge, it is okay. But when you come and say, nze omwana wange tambuuza nga ayimiridde. Ne bw'aba akuze. Ajja kulira ewuwe. Because ne bwajja wano mu bantu nga bwe tuli wano. Tayimira buyimirizibwa ate. Kubanga nange bwe nakuzibwa, wadde nze ni muwala. Ne bato bange ba daxi bani bona era asembera okumpi n'akakkanako. Yes. N'okakkanako. Naye tebikola. Nze first born waffe bwe yali agenda campus namugamba bw'onookola ebyekito nja kukuba. Bw'okola ebyekikulu nze ate era mwana wange first born omukuba namukuba recently ng'amaze campus. Nomugamba tereera. Simugamba tereera, alaba bulabi nti omuggo gutuuse n'agwa. Nze I don't cross a line because I know ensi gye tulimu eri too much. Yes. And if you apply only love, tebabalimba nti waliyo omuzadde atayagala mwana we. Naye buli wooyitiriza love. So omwana wakolera bw'atinga n'akamuzaala bino bye bakola mbu wakuba maama wakoma. Kubanga buli mwana akikola. True, it's a phase. It's Bakuba. Bakuba. Bakusunda okutu. Nze awo wakoma. N'ategeera. Taddamu kuba. Nazaala akawala ne bagamba, oh, akawala kamu bwe kati nti yeke ka last born.
ndowooza kikagenda okukola nze mutunuuliza liiso n'ategeera wano waliwo ekikyamu keeko kwani nze bakinkuza singa tebankinkuza mama wange yagenda okufa nga ndi mwesifo nalibadde siri mukyala muyiribi singa bankuza ekyejo kubanga n'omwami agenda okukutwala mu maka ge ng'olina value gy'omugattako kati abaana bali balowooza nti either obulungi oba biki muganda wange nga tolina value gy'onyashi kisenge baliwa bannalulungi bameka be mulabye bafumbiddwa olana bakola ku radio boogera ku laavu ate babuulirira bali n'ogamba bannanga ndowooza ate ekiri ewuwe kifa kitokota basenga kyova laba ensi ekyuse ensi ekyuse kubanga luli senga yabeeranga real senga mwennyini kati leero tufunayo basenga baffe netugenda ne batubuulirira but it is the way to go tetusobola kugaana. How much do these things of the bedroom contribute? It's I think to me it's 70%. 70 to me. So no, so it's not like 30, it's 70. Chikiza basenga okubeera nga bakiremerako era si kyekikuyisaawo ennyo ne 70 njiwadde nnyingi nyiza okuba si kyekiyisaawo ennyo simanyi naye anyway singa byali ebyo nga abantu bannaye bagenda ne babasomesa naye ogenda okulaba neera I think ebweru we were adding more value. You cannot tell. I don't know. It depends on the person. I think there's some differences. So let me ask about the 7, because we've heard about this, it's still happening. That you see the 7 kids you had and one sex, boy. Unless you have a mature man, an understanding man, or when pressure, you can even stop on the boys. Name Bolo Musaja. Nze nabo bonna bazaala nze nalemerako kubanga nze nali njagala abaana. Nze nali njagala abaana kubanga ina kyo sense omukyala ya botunde nnyo nze bwe sinatuusa ate yanagenda ku family planning. Era omukyala ye control that yes. So all the time a man and a woman having sex and then a woman gets pregnant. They should blame me. Blame who? Yes. For getting pregnant. Yes. If you don't want to get pregnant, if you don't want, you cannot say Irene yazala abana bano bonna nga tayagala. I understand. Why doesn't he use a condom? It depends gwe kyoyagala. Gwe kyoyagala. Bw'oba kyoyagala. Era akyagadde naye amatatala kwagala agalitawo. Ati kiri bwe kiti byanjawulo. Gwe lwaki tomuwulirizaako? If you're married, I think for all girls, because this is marriage. bagirls banoonya ki eyo? Bagirls bewumuzeeko. Girls, it is not your right time to have it. Please settle. Ne bagenda okuvuma nze kubanga bannange bagirls ate awo oba batabuka. Oyo ayagala kumanyira. Anyway, I think to a big extent ng'omukyalo omufumbo nze ndowooza you have control. You should have control. You should. Kubanga omwami takaddiwa, that is number 1. Gwa ntazaala. Kisinzira kye nali nnoonya mu nsi. Kati ekikigo kyagamba mbuno bazaala abala ne bakaddiwa. Gwe nga tonnakaddiwa. Ono oyagala ki? Kyogamba ekikufuula otunde bwoti. Okimanyi n'okugamba mbuno olina abaana mulala muntu asobola bakuwa. Agaana bugaanyi naye nga kyekyo olw'ensonga. Kankubulireko. Mulimu ebintu nga tubikola mu butamanya. Oli n'agamba kale njagala okubeera nga because obunene si bubi. Obutono si bubi. But it depends on kikyoyagala okubeera. What makes you feel comfortable? Yes, what makes you feel comfortable. Yes. That is me.
So, Yeah. so if it wasn't, so it meaning your man was okay with even stopping at 2-3 kids. Exactly. Sikuma baana bange. Because waliwo gwe I nalaba silk. ekaleera bambi yatuuka ku 11th child ng'omukazi akaddiye naye n'azaala owa 11 ng'anoonya muwala Omanyi? naye maama n'owa 11th child nayagala abeere nga yafa Bba wange tumanyi okunyumya nagana naye abakyala mulina obuzibu nti n'ogenda n'ofumbirwa gwe buli kigambo ekifuluma mu kamwa kusanyusa mwami n'ozaala omwana asooka owokubiri anti munnange omwami wange ayinza ogenda n'azaala ebweru n'afuna akawala n'osukuma no way. What do you want? What do you want? Why do you sacrifice yourself? It is sacrificing because muleba would tufiirayo bafiirayo okaddiwa buli dakiika if you don't know what to do next. Twali tugamba we need 4 kids. Bwe tukade mu watu n'enkoowa bena n'amuwa abalala nga lwaki sidakompyuta nga bena ayinza okunyindirira obufumbo nefukumawo kitubeerako eno mubeera ku kifu anaayagala abaana ne bwakuzaalamu 10 nga n'abazaala ebweru tomugaana tomugaana buli kimu tubeera tukolera ne bw'omuwa 10 ng'agenda kugenda wali azaale you cannot stop him. Abasajja babatonda kusajjalaata kyekigambo nno sikyagala anti wakisangawo mubakuza ekyejo si kubakuza kyejo embwa bweruma omuntu mawulire omuntu waluma embwa mawulire ne ku kyalo tukutya waluma embwa kati era ne ku kyalo omwami wa maka gali asobola okuzaala ne baneiba ne bagamba bannanga omwami oyo naye ne lukya ku makya Irene yazadde wano n'azaala wali you a curse. Yes, babeera bagamba kati gw'olina ekizibu naye omwami munaye bw'akikola it is normal. naye n'ekirala bano abagamba nti bw'ozaala omwana omwezaalira ebyo wabirowoozaako mbuno mbw'olina okuzaala abaana b'osobola okulabirira so I don't know. Does it work? This day and era, does it work? It works. It works. Reason being, it is very bad okuzaala omwana. Omwana yenna w'omuleetera kankyusemu. It is not bad. But kibi nnyo okubanga osobola n'okukomawo ewaka nga omwana akusaba kagaati ka siringi 5 nga tosobola kamuwa. I think we need to work harder ng'abakyala. You work hard. Wadde tulina abaami because ekikufula ow'enjawulo bye bintu by'okola mu maka. Kati omwami kaseneza akameeza, omwami tugende ewaffe, omwami omwana akoze bw'ati, omwami bannange essukaali yawedde. What is the value you're adding to your marriage? Oli akugamba kukiye. Gizeeka sigwoyina kuki wekka bannaye akitulangira wano nze ne packs my cookie I give you my flour agizeeye. If I'm not mistaken, cookies are everywhere. Ye yanjawulo. Please, it isn't. Zofumbire ewaka ewuwo. It is actually that is your mindset. Teri kirala. Gwe bagambye nti omwami wava ne wali ajja kugamba nti wano waliwo enjawulo wano waliwo bwati. Kati leno ekirala kati with now your family kanjogereko ekyo we muli kati your children obayambye okubeera nga they don't get that ego. You know, for us we come from a family that is well known. Nedda ng'omwana alaba mu family mulimu ssente, mu family mulimu teri ssente zaamu. Abantu balina ssente ku nsi era bw'okuza omwana ng'olowooza nti ssente ze zikola omwana oba omukoze bubi. Kati n'ekirala babeera bagamba kati for example I'm a minister's child, I'm an officer's child, this ne babeera nga ku ssomero kwennyini. Omwana agenda okwogera ekyo nga n'ewaka kye bamugamba
teri mwana avaayo naawe mulange waka oba nga tabiwuliddemu abo abaana kati maama bw'avaayo mommy's daughter mommy's boy omwana n'akitwala mpaka ku ssomero mommy's boy so at the end of the day toyina kyoŋŋamba oba okitegeera it is a very big challenge mu nnaku zino kubanga omuzadde agamba tokuba ku mwana wange nze abaana baali kabojja neŋŋendayo tebakuba baana omwana n'akola ensobi wali mu kiraasi nenyingira n'ekibooko yange nemukuba nenfuuka serebu ku ssomero obwana bonna nga buyitawo banaye mami Kayembe has beaten mami Kayembe has beaten mami as like no at the end of the day tonsinga kwagala mwana wange nyinza omukuba nga ndaba it is worth it. Then favorism lwaki muteekawo favorism mu bazadde manya mu baana bazadde olina manya nti no ono omwana dadi yamwagala ennyo n'omwana mami yamwagala ennyo nate sinakifunako gero kikola most people do tekinabaawo. Would you encourage somebody to do that? I wouldn't want to encourage that kubanga nange singa bakinkola nga ndaba taata ayagala nnyo nnyoli ate nze amboola oba owulira bubi sikirabawo ekigira abaana nga baagalwa bannange ennaku zino kati bya ssente badde ekirungi kya lwena ndinobyo wamma abaana tubawenga ssente oli agamba mbu bwe muba mulina abaana mulina obbawa okugaba ssente si kibi naaka naye omuyigiriza gwe gy'ozijja omuwa bw'ovaawo leero ani agenda ozimuwa anti bw'aba akyaliwo yagamba bw'aba akyaliwo bw'oba okyaliwo ebyo byonna tubyogera kubanga maybe tulowooza weetuli kubanga leero njogera naawe enkya siriyo it is okay but it also depends how much nze nagenda ku ssomero tusimbye layini waliwo bubanka bw'oteekamu ssente omwana n'ateekayo akakadde nze nga Moses muteerayo egi 5 gumu 2 3 5 era n'aseka nagamba mami bwe batyo these kids have money biki ne tuvaayo ku ssomero ne mulekayo bulungi nnyo visitation de netuuka ne mutwalira ebirala normal life bagamba yigiriza omwana jjojja ssente n'engeri gy'ozikolamu omwana bw'omuleeteranga ekyennyanja nga tomuyigiriza bw'ojja kyennyanja mu mazzi tekigenda muyamba especially actually luli twagamba nga abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala we are in the same boat muwala mulenzi do the needful and then for you have boys more naye kati twali twagala abazadde bagamba muna musuulirire you groom the girls naye abazadde mwe abalina boys temuba grooming nga mubabeera mwagala I have an NGO Groom a Girl Foundation natandika mu before COVID right now I have 628 girls naye amasomero gengendamu agasinga batugoba batugamba Irene nedda this is too much mubulira abaana ab'obuwala ebyokukola abalenzi ate ne bamala ne besinkana ne beewasa so we had to switch. When I go for the girls I get a session I go for the boys as well I take them through so kyova olaba nti nze omwana owange eka amanyi okufumba omulenzi n'omuwala ye system gy'atwala kubanga at the end of the day it doesn't cost you a thing omwana okula nga amanyi emirimu gy'ewaka because oluusi omukyala nalaba muganda wange ye awa last born fe twali tukola emirimu kati eyafumbirwa wa last born yajja naye anti mulamu muganda wamme tamanyi kufumba manyi mazzi gokka nga gamanyi okuboiringa then okay ekyo bakiyita batya kati fe abalafu because twali bangi kati ye ng'okumutuukako akola emirimu ewaka kati nga alina okuyita omuntu bw'alwala tasobola like kugendayo n'afumba but I think he's learned a few things so when you say that oluusi bagenda ne bazaala ne basumulukuka nga tewali helper nga gwe olina okubikola yes okuyamba ku mukyala okuyigiriza omwana emirimu si kibi kubanga ba aunties yes tubeera n'abewaka naye gwe manya nti anti oyo aplaying a role nnyo mu maaso g'omwana nze anti akuba omwana eka yes nze anti tasobola kugamba mwana nti jjawo ekikopo ne kisigalawo
omukozi nze mbayita ba anti nagamba omwana ajjawo ekikopo nekisigalawo nenkomawo ewaka nagamba nagambye omwana ajjawo ekikopo nekisigalawo tekisoboka nze I don't know and maybe nakula bwentyo nakuzibwa bwentyo because nze ne bwendekaawo amenvu ne bweryengera nelikola bweriti neligwa wansi bajjanga buli ayitawo alijjawo n'alizzaawo okujjako nga ze nansaba nti nsaba kulirya si kubeera nti ndi very strict kyenjagala babeere nange kyenkola kale ekirala ku nsonga y'aba helpers kale gwe boyita ba aunt naye for us we stopped calling them auntie because like they kept nalabanga somebody was saying they keep going however much they keep going kati ng'omwana ne tutandika obayita by name ng'oli omugamba auntie so and so kati ate twagenda okulaba nga mulimu n'abamu nga batandika okubeera nga kale tulaba ku screen nga baana balinga bakweseeyo mu binaabiro so nga boogamba nti anti ayinza okulowooza obulala. I don't know how you handle I think engeri gy'obeeramu n'abantu ewaka nze ewaka emmere gye tulya buli omu gy'alya twebaka mbudde bwe bumu tuzuukuka mbudde bwe bumu however tosobola kugamba nti kwanyiza ogamba sikifunangako ate enkya nekijja bwe kijja you find a way of handling it but tekijjaawo okuba nti but then why do they live? Living is omanyi nedda tubeere b'amazima naye abazze kukola taafumbirwe taawase lwaki taŋŋamba nga tannaba kujja manyi nti ngenda kufumbirwa mu mwaka gumu ne mmanya yategeera ddi tubeere realistic nze ba anti ne bwe bajjanga balungi batya manyi bulungi nnyo nti ajja kkeera ku makya agende naye muntu alina kariya gy'alina okuvunaanyizibwa emyaka gituma nga ye kubanga kati anti omuleesi kati gwe totya nti no anti basobola okwagalira baba ennaku zino nga gyasiibudde kitegeeza ne basaidi chicken tobatya tewali gwe ntya teri waliwo omukyala gwe mwaleeta nagaa nkwagalira omwami ajje ewange akwagalira omwami n'omukyala namwagala n'abaana n'abaagaza ajje ewange agenda okujja ajje oyagala nnyo challenge. No, I think kyokolerera mu bulamu kyofuna kyokolerera mu bulamu kyokola ki? I'm very confident. I love the confidence. I'm very confident. So I didn't even know to don't be man. Wange? Women have to be submissive. I'm submissive to my man. Do you kneel down and mama have to kneel down? Ate munange tabyagala. But you would be okay like kneeling down. Era bwe tubeera mu bantu because kwegamba kibeeranga nga bwe tutudde wano nenzija ne musavinga ne nfukamira wansi ne muwa oba nsobola okufukamirira muganda nga omuto mu kiti kyalimu his excellence mufukamirira yes You're kidding me. I'm not kidding. I swear upon the living God. Ngomubuuza bankuza baŋŋamba omuntu omukulu mu kiti kye kyonna oba akulira kika oba ddiini kyekyo bakyewaka muwulira baaba mirembe baaba yes but position gyalimu a position gyalimu right now find yourself kneeling down. Kati bwe manga mukama ampadde opportunity position gyalimu nebeera nga eri mu nnyumba ewaffe nensanga kabaka nenfukamira nensanga omuntu omulala nenfukamira nensanga gwe nenfukamira then how about him? Ali mu family. I get your point now. Okay. We're only forced to kneel. You're not forced. Yeah, Gabi, the way she was raised. It's normal like Yeah, the title. nze baba bange bonna sina gwe mbuza nga nyimiridde newaka bonna bakimanyi si nze nzekka buli omu kyova olya baba yawe baba Fred baba gundi nze abaana bange bonna beyita baba mpaka kweddako gwe fuluma ebwera obuze monia baba yawe
ffe tufukamira ffe batoba. And for you off camera. Yes. Ne chairman oyo chairman mbera mwina Baba Fred si ye mukulu. Waliyo abakulu ddala baba Steve bangi. Katuneyo tumanyi family yamwe yonna muyimba. Mukomeewo. Tukomewo eka. Mufeeyo eri tukomewo eka. Anize. Actually bw'obanga oli avaayo ng'awaana naye nga tatunuulidde kikyakola okukyusa ensi ate oyo mufu kubanga asobola okujja nenkuwaana nga mpaana just naye bwe mba nkola ebituufu bwe ntuula nammwe nendabisa neŋŋamba malwaliro temuli ddagala kino bwekiti ne bwekiti ne bwekiti am better than oli ajja okujja ng'agamba wabula oli wa kabi oli wa tabbu tewabaawo njawulo kati gwe nga kyonna esimbawo ng'ate mutowe yesimbawo. Kati mbalaba mbamanyi manyi mbuwaga lyajjana gyebale. Nedda I think buli omu alina kyakola. Yesu mumumanyi muganda we mwali mutegeddeyo n'omu. Muhammad mumumanyi naye alina baganda be naye bo baakwata emimuli aba abayamba okutuuka ku mumuli ogwo n'okutuusa ekigambo kyabwe wekiri baaliyo bebaffe bebammwe bebannayuganda nti at the end of the day 40 million people bavotinze omuntu bwatyo president w'abantu bonna tebagenda kuvayo bagambe nze nkutta omumuli no waliwo akulembera. Waliwo akulembera and you deserve to be happy, you deserve to be proud and everything because gyali. Kibi nnyo oba nkyogere ntya kibi nnyo okukola ebintu mu butali budde bwabyo. For example, there was a time that you understand, even now, but I'm saying there was a time in that music good, but how come you never chipped in a bit? Era gyali, era nakati gyali. Naye buli kintu kirina obudde. Dax Vibes 29 August ayina concert esooka Hotel Africana. Omuntu omulala yalize nambuza Irene gwasinga Dax Vibes obukulu. Lwaki tage? No. Ye yansooka mu music. It is not yet the time for me. Twejubisa. Kibi nnyo okwejubisa. Neta bakulu be kubeera nga yataddewo concert. Kiba kwejubisa. Yakikubye. So tubeereyo. Yakikuba. Kati nawe kola nnyo otuuke wali si buli anazuuka ku makya nti akole concert. Kati Irene azuuke ku makya akole concert mbuki. Kajja kujja mu butuufu obudde obutuufu. Kajisinya Miki wine. Era bwe kanaatuuka leero otudde na Irene kubanga muyimbi si kyekyo sineibawo sijjajaawo atudde naye kubanga muki era omuyimbi ono ajja kujja gambe Friends of Irene Kayembe webale nnyo ng'obudde butuuse. Omanyi kyekyandi banditudde nga lwe twabalaba luli mu layini ne bayimba ne bagenda mu studio ne bayimba bonna. Era buli muntu kye yali yagadde naye obudde tebunnatuuka. Njagikola inshallah. Obudde tebunnatuuka. Inshallah. I think I need to work more because I need to deserve more. Kati it is very bad. Olaba basobola okujubisa. Nokola ekintu nekikomaawo. What is your effort? Yes, what is your effort? To be realistic, what is your effort towards that? Work hard. Oliengo omwami. Era weneetuukira ejja kuba worth it.
People power. Bano. Nze mbalaba ku kyalo politics. Okwesimba ku So how do you protect yourself? obuze komawo. I like Yeah. that like abaana b'engeri gy'oba groomings tobataddeyo like nyonyonyo okujjako mu kuyimba. Sikulabye nga obateekayo mu bintu bya politics or anything. Bakola kye balina okukola ku level gye baliko. Oba bagenze kutimba bipande ne bagenda ne batimba ebipande. Kati tugenda bakwata ku video banange tutuno tutimba ebipande. Banange tudduse ffe tufumbye emmere abeeno gye bagenda okulya. Kati mweba in-laws. In-law waawa. Akaba muli mu limelight. Lwaki ate Abalala byagota nate kati nga you're very good. Abyagota nabyo ebiri toyita mu ngero. Chikubewo totya chikubewo no twali alina kutwala mu basement bwe chikubewo the way you're grooming, the way you're talking about family, I'm like oba lwaki ate side zeri bonna bwe bali ate eri waliwo omwe yavaayo n'alagawa yagenda wa gampe olaba mukali okuyimba nga sibimanyi n'alagawa ati ne baawukana. How? Like in-laws temusisinkana for family good. Bina baby oyise wala chikubewo gwe totya. But how do we handle in-laws kale? In-laws? Yes. Buta crossing a line. Nti in-law wange yono ntiye tunyumya tukola bwe tuti period. Muwe ekitiibwa kye sireeta this thing of senga w'abaana va mu ntebe ntuule nedda. Tebe zoli zawaka yafumbira oli. Kati omayigo mbadde njogera ku muganda wa Mickey. But olabika obadde oyagala n'erangi ogera erinnya. Nti akoze eki? Mickey wine. Abadde ki? Mukyala we. Abadde ki mukyala we? Omanyize mulimu ebintu byemumpanga sibimanyi. Kale ogere. Naawe bireke ebisumulula nteredde. Abadde ki? Polini yakazaala. Bagamba yali yafumbirwa mulala. Mukyala we. Anti era omukyala abeera mukyala ng'ali mu maka ge wali. Bw'aba yagavuddemu abeera maama w'abaana. Maama w'abaana era gy'ali maama w'abaana. Nsonyiwa akamanyira. Nedda. Omukyala gy'ali bamuyita Polini. Mukyala we. Nkyali eka. Nasigala nga mama abaana kati mbadde ndoza. Okay. And that respect deserving. That's why. You cannot take it away. She's welcome at home. Everyone has to move on. Never put things of yayawukanye nono nakola bwati tetulina kubuuzaganya tulina kukola ki. There's nothing. Tewali na kipya. There's nothing new. Yes. And I think the whole thing starts with the two. No. Bateesa ki? Baagala ki? Kubanga ffe tumanyi mu nsi nti okwawukana kuba kuyomba. Tubatuuza mbu ki? Bwe bagamba mbuno bateesa. Babateesezza. Kati gwe lwaki ogamba tubatuuze? Tubagambe kino temukisalawo. Ekigeza ffe twetumiikiriza. Kigeza nze neetumiikiriza nnyo nga nze. So nina okuleka bafuna obutakkaanya. Mbaleke bo. Baleke kati bafuna obutakkaanya abooluganda obaleka. Tuula ne mwogera. Tewali atawabulwa mu nsi muno. Ebituufu tebabibagamba mmwe mulina omukwano. Mmwe mulina omukwano mmwe kamera wano mulina omukwano. Nga sinnayo kya tekuli nga sinnayo kya era wenjokye zaawo. Yes. I think that is gwe mulimu
okitegedde mama tubete tutwagala kuyigeza tubete twagala tuyige naye kati waliwo kyoyogedde bano abantu bano ebibaawukanya tubete tubimanyi kati nze mbeera ngamba ddayo osobola kyokola bwoti ddayo muli buvumba obutukuvu anti gwagamba ddayo oliwa ataawo oli bweru waayo social media is good. I think we need to be listening than kwogera kubanga tureactinga so much ku kintu nojjayo feeling yo nga nenkyami buli omu alina opinion ye munange social media tewali kuswala teri neda neŋŋamba kati gwajjeeyo ogenda okulaba abantu bobadogawa anti okudiba bw'abanga si yakulisa si yakusuza si yakola buli kimu I think kidifaaringa mama wo tannagoba waka tata wo tannagoba waka okay nadiba kwani kyeneebuunya nange kiddayo mu kyoyagala kiddayo kyoyagala olujja lwani olujja lwani ozaala ddi ani agaanya okuzaala bw'abuuza zaala mpaka lwokoowa naye bagamba n'abantu babbanguwa okuvaayo mu bufumbo era kyaba ayagala naye olina okubeera ng'ogumiikiriza mbu kyaba ayagala bakwayawangadde for long so mbadde njagala ekyo kyakibadde mubuuza bino ebintu nga njagala mmanye tunyumyamu buli omu alina formula there is nothing that me I also learned to borrow ideas just coming to 25 years that is but still wow you should be a counselor in church with your husband I don't think so. That doesn't qualify as it doesn't qualify. Mune they say 10 years and above. Abafumbiddwa myaka 3-5. Mune nze ku church nkale ku church gye nsabira bagamba buli muntu awangadde okumala emyaka 10 okweyongera waggulu kati gwe wa 25 ewaffe singa obadde mu protestant ewaffe singa kati gwe okansolinga abafumbo I think you've even heard about it. Baba they together for 15 years. Yes. Rarely do they talk. Rarely do they see each other. They are literally single. Yes. Married, yes. For the society, how can you cancel me? Actually, African women or mothers, nze kyensaba ennyo abawala abali eyo abalaba nti it's not all about abantu kye balaba. It's about who you want to be. If you believe in yourself, other people will believe in you. If natya okuyingira music nerero salitudde nammwe salifunye mikwano nga mmwe kati because I believed in myself I wanted it I don't care who comes kubanga bw'oba otambula okuveeka buli mbwe neeboggola n'okwata ejjinja n'ogikuba n'okwata omuggo onootuuka onoogenda otuuka gy'olaga ng'okooye kati it is better you stay on your journey enjoy your journey. Just know every journey in life has challenges. Never ngamba nkukooye genda nga nemerawo lwakuba kye njagala. Ani oba watomera naawe oba watomera ate era amaka ogasangayo ng'oli bamuwasa nadda ewaabwe n'agenda n'afuna olubuto naddeeka n'azaala naddeeka. But if you're happy, good for you. I'm happy. Are you I'm not complaining. Yes. I'm enjoying every bit. So I can see from your size and look. Yeah. That's fine. So you're going to sing? Definitely. Waliyo kye bayita surprise artists. Tomanya. So bawaga bano. Bawaga. Ajja n'agamba omuyimbi w'eggwanga. Bw'atuuka n'agamba ono nalowooza ayimba byayimba. So nyakuwandiikira because all your songs are about love. Siwuliramu. Toli muwagizi wange naye tandika. Manyi nze nja beegulako. Toli muwagizi wange naye kusaba alimba.
Irene Kayembe yayimba Better Country. We wanna see a better country, the one we believe and trust in. The greatest percentage. Of course, love drives everything. The greatest percentage is love. Love drives everything. Bwe ntuula wano nga muyinako ennugu temusobola kunsijamu wadde ekigambo kubanga tewabaawo kwagala. N'ensi yaffe bwe kubanga temuli kwagala okuli genuine tetugenda tambula. So why the 3 songs okuzitukuba instead of one like kamba kubeko kibalume waliwo kumbayaya magoba and all for you. All for you. Are they all love songs? They are all love songs. Kumbayaya kati gw'osalawo wa kyosalawo all for you English through and through oba mixed bina bilikasabu kanyama biri awo biwooma binyuma so ku YouTube nga bw'onogenda ku buffet line newe serving kano okola kano so you go and pick. So basically ku YouTube it's Irene Kayembe. Subscribe and then we check out the all social media platforms. right now. Irene Kayembe yonna gyali. Fuuka muwagizi wange bambi. Ate gwe oyina mujjawo nze omwami wange ntera omusaba anonyeyo aleeteyo ku muganda wange basi nga tayagala mukuba mayinja mboyagala nze nkuze maama ow'engulu ye maama omukulu yali ayitanga maama wange muto wange nga ne maama wange ayita maama owewasinda muto wange kwegamba nkimisi nga njagala mpulire bwe kibeera Wange owulire okoyo okulabika obulungi ate omwami wange musiraamu kati ngenda ne mugamba haki endala ejja ddi okoyo okulabika obulungi mbuki bwe baleeta omulala nerabika bubi bakulya ebinusu yenze nakuzibwa kati mbuki nenfukamira nenkuwa emmere n'olya nenkubuuza kikyoyagala ekirala eyo sijiri eyo nenkujjukiza n'okujjukiza nti muto wange ng'omwerabidde wiikend wabadde olina okugendayo gwagezeeko sorry mpogatidde mu microphone kati abagala okubuukinga like wedding abagala okubuukinga Kips Band tulina live band Irene Kayembe 0752 944 396 ofuna Irene Kayembe 0752 944 396 Irene Kayembe Kips Band tubeera tujja ne tubasanyisa omwana wo ne bw'aba akudde erinnya sebo wammese ow'emmende mpaayo ssente nga tuteeka ali music waffe we play for you sebo wammese mpaayo ssente sebo wammese ow'emmende mpaayo ssente ebyo byabitumotivatinganga okula amannyo obutagalekaamu mannyo kugenda bubi naye abaffe ate bali sharp agamba mami gwaziteekawo limba ate bakyabalimba mami you're lying gwabiteekawo. Thank you. In my world, Sikumba na mujja wange. In Irene's world, yenna ayagala Irene. Nange njogeza kajanja. Sirina lingi. Naye nga nawe tofumba na mujja wo. Zize ewuwo. Nange fose muwagizi wo. Si byangu. Gofumba naye? Oba you don't care? Mpozi nga nze mujja. Naye nze nfumba. Nze nfumba. We manze mujja we. Naye baba ye mujja wange nedda. Kati fe bamama baffe nga baaliyo. There's nothing new. Bannange byakati byanjawulo. Tewali kyanjawulo. Byakati competition. Kifiko kitutekamu miliyoni. Sigaina binje kaile ewani. Tukola kibabita bakyabiri be bagambye nga mugenda ne mutula ku kigundi ku kibenseni n'ogisteaminga. Wabeerayo habozi zonna. Teri ebyo byonna balimba.
enywayo katimba bakulimba abakazi tebakyayagala kunaaba newuunyisa pass sikulimba munayiza dodo sigoba biŋŋamba Sabakazi tebakyagala kunaba. Most women, just how we keep saying men don't bath. Women don't want to bath. onzigyeko ku kamera Together. nafunye malayika badde tannalabika